Alright, natera webale kubanga wekumide ku Projan Media TV kugamba nti ekikola ky'amaanyi bannange mikwano gyange mwena abe Jordan mugamba sibatumira nenga bambi mbatumira nnyo Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Oman mbagala nnyo nnyo nga mukiria Mansekita muganda wange nkwagala nnyo nnyo nkimanyi obaako nnyo wano Projan Media TV sharinga likinga ate n'abalala babere nga bakitegeera bulungi nnyo tubere nga tukwasaganya wano embeera ku Projan Media TV lwansonga interviews zisookera wano eno amawulire gasookera wano eno nga balala tebannaba kugafuna. Alright, kakati nno essaawa zino eno mbadde njagala nkutegeeze ku gulire lyaffe ery'olunaku olwaleero. Eddie Kenzo bafans be basajja n'abakazi banyiivu nnyo nnyo n'abaana bennyini nnyini nnyo nnyo nga bw'okiwulira olw'ensonga aganye okuba nga asetolinga. Eddie Kenzo ono tukimanyi bulungi nnyo essaawa zino tali mu ggwanga akyanoonya 10 ali Canada aina concerts nyinyi nnyo mu bitundu by'eggwanga eyo wabweru byakolako. Kakati essaawa zino eno Eddie Kenzo bafans be nga bwe nkugambye banyiivu nnyo olw'ensonga ey'okuba nga aganye osetolinga ku nsonga ya Rema Namakula. Eddie Kenzo buli kaseera apostinga nga wali mu kunyolwa ennyo nnyo ku bya Rema Namakula mbu ate sinza beerawo wotali ate simanya nga bikoze bita ebintu ebyo bafans be bitandise okuba nga bibanyiiza bamugambye kasajja gwe lwaki totereera n'osetolinga omukazi n'omwesonyiwa omukazi yagenda mwesonyiwa abakazi gye bali bangi nnyo bali Lydia Jasmine we bali ne lwaki tosetolinga Eddie Kenzo. Eddie Kenzo tetumanyi saa zino kikyaliko naye katugenda kuba tulaba bulungi nnyo Eddie Kenzo plan kijazzaako olw'okuba nga abafans be bamukambuwalidde ku bya Rema Namakula okuba nga asetolinga. Rema Namakula tukimanyi bulungi nnyo nti nno nga 14 mu November agenda kuba ayanjulwa omusajja agenda kuba ayanjulwa omusajja oyo gwe tumanyi nga Dr. Hamza Sebunya akola emulago awo enabbingo ku Masaka nga 14 November. Era Eddie Kenzo kyategerekeseko nti nga bwagenda okubaayo era agenda kuyimba tujalaba embeera ejja kuba etambula etyawo. Kati nno mbadde nkusaba kindly subscribe olikinge ate awo commentinge mu comment box olaba ekintu kino kya Eddie Kenzo okubanga akyalemedde ku Rema gwe okiraba otya Eddie Kenzo alemereko oba ekintu akite likinga commentinga mu comment box kindly subscribe.